بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكتب الله تبارك وتعالى tumwebaza olw'ekingira ky'obulamu kyatuwadde ne tumwebaza wekitibwa Allahu jalla wa ala olw'ekingira eky'obusiraamu kyatulekedde tumusaba okusasira n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam alladhi ja'ana bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha almushrikin. Oyo eyabeera nga atujjira n'obulungamu bw'obusiraamu n'eddiini ey'amazima ey'obusiraamu mwana wattu naffe ne tubeera nga tugifunye ate nga tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala lubeerera atuwangalize ku busiraamu ate bw'atuuka okutujjulwa tumusaba ekitiibwa Allah jalla wa ala abeere nga atuttira kubukkiriza. Allahumma amin. Nam, tuli mu kitabo kyaffe ekiyitibwa buku Iqra. Kitabo kino tuzze tukitambuza ebbanga eriwezeeko okuva gye twatandikira nga bwe twabagamba mbu kirina volumes 6. Kirina volumes 6 era nga tolekera volume ey'okuna. Nagamba nti atusanze mu kkubo gwe totandikira wano. Ky'olina okukola olina okuddayo eka emabega okuva mu volume yasooka. Ate ekisinga obulungi ddirayo ddala emabega scrollinga wansi otandikiremu eri yasaruna eri ya already gy'omanyi yasaruna eyo ya already eyo erina cover ya already eri so common mu Uganda wano. Tusaba bagiwandiika Allah wawemu obulungi. Allahumma amin. Abantu bangi nnyo bafunye obulungi bungi mu kitabo ekyo. Twagala okubategeeza nti ekyo kitabo twakisoma wano ku akawunti yaffe eno ne tukimala okuva ku alifu esooka okutuusa ku page esembayo eriko arkanul iman, eriko empagi z'obukkiriza. Wonna twasomawo ate nga twakola videos nga nungi nga zirikirya bulungi, ddoboozi lyeryo ntegereka. So it's better nga tonnaba kuyingira kino ekitabo ekya Buku Iqra volume 4 sooka otandikire ku kiri kubanga kiri kigenda kuwa obwangu okutegeera kino. Ntegedde sooka otandikire ku kiri. Enamba zange kweziri 0784165480 ne 0703574535. Teekako waakawo ku namba ezo insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Ntegeka basiraamu mpola naffe tetwatandikira eno nedda. So abatambula naffe abatambuliramu naffe insha Allahu taala tugenda ku volume ey'okuna. Tugenda kubikola volume ey'okuna biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Nebaza mwenna batuteekamu sente. Sheikh Mahad barakallahu fika sebo wa jazakallahu khairan fi dunya wal akhir. Tubaza omukyala ayitibwa Sharifa. Omukyala oyo gutumiddeko nnyo nsaba Allah ekitiibwa kunsiimire. Omukyala ayitibwa Maryam Omar nawe nkutumiddeko nnyo. Nsaba Allah ekitiibwa akunkumire. Abasigadde mwenna abatuteekamu ku ssente tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abide nga babaraka. Omulimu guno senga Allah subhanahu wa ta'ala atayisiza kumu oboolyawo naffe tetwandisobodde kubeera nga tugukola bulungi. Naye olw'ekyengera ky'omutima omulungi Allah gwe yabawa mwana wattu ne mutuwa ku ssente sobola okugula materials zetukozesa, devices zetukozesa, network, biki, internet. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Tusimbudde insha Allahu ta'ala twalekedde volume ey'okuna insha Allahu tabaraka wa ta'ala.